nange nsobola ogamba okay balamu bamukwate police of course he can't be interdicted but bamukwate banoonyereze ebidongo bye byakozesa oba government ebisasula byakozesa byebikozesebwa ebidongo bye ebyo stage biche ebyo nga bwabigera because yali business ye ya invent save oba government ebisasula ali wewe ebisasula yafuna atya contract asasula URA kata akwatibwe ate babakola mwoyo gwa gwanga ngabiretera kubwerera that is even worse. That is even worse. Tukotosobola kukwata moloka yono ojwa ministry kimenya mateeka that's even worse. Nze nkute moloka yange kakati njiwadde ministry berenge ekola balime kutuzanyira ko bwongo please honorable justice soko siliko na justice no abikirira and that's abikirira senior we kakati onaze bwe mage kojja now yes honorable you have the floor. So why I've raised this is the correct thing is nze genda wa IGG nintekayo complaint then complaint IGG na investigating. Otherwise if I did nga you know that would be abuse of power. You see Mbarara nga bwenje manyi maybe you can talk about other districts but not Mbarara nti osobola okulya ensimbi za bridge netabaawo oba ne wabawo something similar to a bridge nga the mayor system the political class Mbarara ba ministers bani you know how active those MPs ne bante bakimanya and tabayina kyakukola that it needs a baram from Bunyoro ajao then akola nanka ne damage yakoze then finally akachebezi simusanzeeko bujulizi is okay but you are asking for investigations. Why don't you say investigate? By the way omubinyo atao is kachebezi the mayor the ministers MPs are abadao. How can you have a bridge which is 20% or 10% ngaba engineers and the bazili? You see, Orwakade, there are levels of procurement. Echisoka, the BOQs, bills of quantities, they remain constant. Babange 1 billion esigala ichi 1 billion. Na ye aba procurement committee oyino kuba wezawe ate cash up front. Now, oyo contractors unonya nazibawa. Two, procurement committee wamala okuwa either it is KAO or PS okuwa contract naweza awo ziyina okubaawo. I'm telling you what goes on there. Contractor yina okuzinoonya ezabo tegeza ki eza underhand sente bwe toli mu Uganda oyogera nga tali wano kakati then bwe abamu otandikira okukola nga tona bakufuna liboni naga gwe kola then liboni eja kujja kakati this engineer gobadde yogerako is at supervisory level kati ayina okuwa certificate of completion either okufunawo kaliboni o okusasula naye ze ziyina okubaawo. Now KAO oba PS tosobola kufuna sente nga neze teziriiwo ezo nazo ziyina okubaawo and then finally permanent secretary minister of finance okasula sente nazo ziyina okukola ki but the contract remains constant katugambe 1 billion kat ono contractor yayina amagoba ga nga million nga 10 already asasudde million nga 6 ezigwede mbano so he must do a short job. So government bano this the political class the engineers bani babata baraba it's a short job baba beraba so the only way you can have something similar to a road kubongera sente baba amuli akodda baba amuli akodda so kati boba yagala kubeera n'oluguudo nga lulungi lwa 1 billion ate oyina okuwongerayo million nga 5 olukaaga contractor sobola okukola kakati nawe ogenda ku MPJ Express this express obubbo buli awo bw'owulira minister of state Anna Mukulu Katumba bw'aba alumba awo balumba ba engineer you can't hear him talk about the contractor. It's like the contractor is very innocent on express naye ate bw'agenda mu nguudo endala alumba ba contractor. Have you noticed?
ngade sinakyetegereze jagala okyetegereze bulungi nnyo akola atya kugamba onalobo byabakamu byamukama bwaba ku express ku Ntebe express ku Mpigi express alumba engineer balumba ba engineer. Actually they were even I think were interdicted or what president yalagira babe interdicted yes, but on the contractor is hore na atebo ogenda kulwaho ima alumba ba contractor kati lwaki nja kwa information massa alumba ba contractor enze kasuddeyo gwe kati gendo nonyereze because engundo bazigabana when before uruwange contractor no bamanyiganye bintu bya syndicate na icho volaba sikati gena maso ajja kuwa later just mbadde ngamante kyekibuza kirizo okuddamu anti manyi waliwo mubumba ogw'oluwombo mpogola naye wona matooke kati gwikira bikomanyide nnyo mubumba kati tuli kusaya mpogola muwombo isi mchana na mere namugamba bwerinda ko mutuke Masaka ojja kulaba entalo sagamba ekyo kyali kiti anti nagamba bwerinda ko mutuke Masaka ojja kulaba entalo wano nkulabula Masaka we wakawe bate batuka Masaka ntalo now kakati gutomanye bigenda maso Masaka bichi gutoli mu Jerusalemu gwana akamara kutugamba nto nayogera ku mubyoli ebindiko anti ne begatta ku reda abali bampa anti byagamba koze gwe oli ku mubumba tomanyi bya mpogola tomanyi kugira mimwa kakati omuntu waba yakulwana oluwombo lw'abantu omuntu yakulwana mu kamyufu nakulwana mu kawamu era ye yabadde akubyo tonabakutegeera je biva so shola nkulabula on methods of work that otuuka embala chola good news togenze embalala wagenda n'emirimu gya ministry emirala waliwo ojja okutuuka omubbi nga yennyine ngali ne political class okwate ku political class kyabike kitya onamira tugambye tebatira muntu kuliiso whatever kwabika otegezaaki district eggalewo olwekyo bayita okubakira kati bwofumba omulendo guyitamu emmere ewunyanga eringa esiride naye nga tesiridde kati bibakira kyobalaba bagenda babuukabuuka wabalabye mu Buganda Rakai balamu RDC abadamu wa sente wagalabye amazina bali mazina nga wamuteeka sente mu birthday simanyi kakati bwa mazina kula declaration naga eno tewali nguzi nga tasimbule na kusimbula kosa nakalabo kati ndinda kati yoraka ichiyoke kati you want to be to send ze bamuwadde abazina ijiji ensimbi ze bamuwadde as gifts yaziwadde ijiji because that's the law. When you get a gift, you declare, you hand it over to the in your capacity as minister and oza. Birthday party bishop. Birthday party yang bompa sente is on government duty agezenda kumafuta government. Kazini tiles is Kongo bamulagira azweyo. Amabati, I think there is someone yamu amabati namulagira agaweyo wa IG. Gaina maso tulabe. And then there's a corruption ojira timuso anakunzikiriza kuogera. That's how it is. Kakati the so when you go to Buganda, because that wali mu Buganda, mu areas ezirimu politics wawe wabera byawo sembabule awo bagenza ati mu nkayane endala nkayane endala omanyi muzumbu botesa nawe guve ku kwoli toguwa walajimuka guyinza okutamira ate ne gugirigana okumuvaako ne gumbeerako ne gumwebakako gwa mwenge bigere tontole kati bagenze bwene batubulabulizamu kati
Masaka Uganda bagimaze kati buyo bawulireyo njara kuraba engeri gye beyisanga batuse mu nkole bagimaze kwa toyina plan yabo bwavano baddawo wadikoli tokubangura bobanga olima bwemute omulima wa Buganda abatwigeza Buganda olima mpola nomala y'olumbugu pola no so kati kyemerengeza okulaga kiri nti you are dealing with a dead system. A dead system Chwala Mkulu Museveni agamba at a political level in Kyankwanzi wana wayogerera yes Sanja no corruption but Sanja no corruption ebeera uprooted by a system. So the first question would have been woba in a minister, if you are sitting with a minister, is we mukoze review what went wrong in a system. Because Mukulu Museveni ayina conclusion nti baba dakola nabo and indeed akimanyi babbi batabakomawo abamu 3 n'abamu bamugamba we need money for campaigns. Mzee twetaka sente za campaign kakati nga babbiye aga na hii kakati no more corruption. So katilinda ko mwaka gugwe in the next year bagenda kuddamu ati because balina okudda mu kalulu bateeka kuzibba. You know Mugavi no it was not Mugavi Global Fund mukuru ogo Justice Ogola bamwandu aborereze ku Global Fund naye bamuletera containers z'epapula reports office nejjula by the time you read them ebiseera bya commission of inquiry babikoze eki babiwedde. So you need intelligence to pinpoint on the corrupt. Kakati this intelligence, that's why you see Mchana Mere they operate on informers. These informers, have they informed the police? If the answer is yes, why didn't police operate? So why do you need a minister kuja mukatemba for them to operate? For police to operate? For who to operate? The police. Kakati bwongamba nti president yafunye kuru that omubi we sente z'emyoga ne gavi ne PDM babalete bamukwata kato kitegedde nta abalemesa okumukwata cabinet ministers baramu mwali normal. Why don't you arrest them? Because obstruction of justice is a criminal offense. Actually by that I think you are charged with the same. Ati tuamulabanga ya sheria kwegayirira baramu yali nze gwenjina bizomala byesimu besamulira nze gwembugo nawe ya baramu nga yegayirira was influencing corruptly a minister of state of the Republic of Uganda. Please jawo corruptly anti oli ku TV ya to moderator. You know what corruptly means? Twala wono agamba ntaize sobola kubyogera kwekondeka. So naye nawe ono is a colleague. So he is corruptly influencing a minister of state of local government. Bawoli bond. Wanji? Bawe bond. Whatever it is on the corrupt. Because that's also corruption. Now, kakati Mr. President is jagala akwate baramu. Because there is evidence. Yes, muleme kutanyira ku bwongo. There is evidence Baram was trying to procure corruptly. Influenced procure nzebera yaja kubyogera. But at least tono wetu muyenda. Corruptly influencing the procurement of the release. Actually, achigo genda yo bakuwene police bond. Is here IGP. He's not even the Minister of Internal Affairs. Ati yamukubira esimu yete wamuwulira. Kakanenzo oli ajja kubyogera ajja kuwayo obujulizi obwo. Kali gwe ngawo nomwako obujulizi. Aliwa. Anti kati kino kyo nakiraba ngo nagamba tekisoboka naga oli wange yo my deputy tulya wamu kyobala kati ya tulya wamu ya sigaza edakika emu sijja kukola sijja kugendayo and indeed onatwale n'obujulizi kati ku maaso ku ggwanga focus on Uganda okiteeka mu luzungu nti oyo teyasulayo kwolo yateebwa tu atwale n'obujulizi that he even went and threatened witnesses ngalaga amaanyi
threatened witnesses oli gwe batadde si gwe batadde ngamba gwe batadde but ebyo byonna yabikola is Balama and there is evidence. The way you conclude is the problem. What? Please. Eyabikola si Balama. oli gwe bata Suspect yakisakisa abajulizi. Balama yesimu. Agamba mukyala na mere owange you are my colleague tukola wamu yamba kumubbi onagamba ndeka tu nagamba okay kale bamatwale afune police bond right ndabara cyagala kutide mpuliriza gwe ate nkyakinze kubireta naye chobola minister yagala byogere bulungi naye ngo badokankana kakati njagala ogumbe Balamu obujulizi we buli obumala that he influenced directly the security forces and barolizinge abeze emyoga abana PDM kakati mukulu Museveni ayingiddewo tusotozo nganti mutabamanyi ayingiddewo asookere ku Balamu so that the ministers should know that ye no mubbi gwe banaziro winga ko badduka nga jajoli nawe teka emisindi kankomeo tuve mirango bino katono kino